Chairman yagambye amanya gasoma ku kizindalo be bana abayita. Kusema ni akoleze ekindalo natandika okwogera amanya. Yageze kwogera amanya nga neryo mwiriri. Nerya Nakafu Lydia nga mwiriri nempulira Essanyu. Ogenda kutikira Digiri. Nengambo wayo wadde yessomero yagaana. Naye kale ey'omutwe yo kasiteetu. Kasofunye Digiri y'omutwe. Iye. Kati emikolo gyadde. Giri okulw'omukaaga era mwenna abanjagala mbayita bami mujja. Olw'omukaaga dyenkya? Nga mukaaga. Nakuzo mwezi nga mukaaga. Lujja barwa mukaaga nakuzo mwezi nga mukaaga. Enjo date gijjukiro nzijukize bota. Era mwenna mbayita bannaye mujje mumperekereko kuba mu abafuka family zange gyendi nganze. Era nga mbayita mu. Kati bakugambye wasomye bagenda kutikira Digiri yaki? Hairdressing. Hairdressing. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 Omukutu gutandikwe tulinze Sonko Muhammad muli mutya twongera okubaaniriza twongera okubeebaza okutulaba ebbanga lyonna litambudde naffe okitegeera munna buli mujasinzira okubeera nga atulaba nze Sonko Muhammad tufunawo akadde ntujja ntukyalira ku mukwano gwaffe Nakafu natunyumiza ku mboozi abasinga obungi emboozi ya Nakafu ebanyumira. So tufiziza wakati ntugamba katuje tunyumyemo tubuze ne ku baby tulabe kiri kitya. Nakafu osibi oti. Sibya bulungi musibe muti. Owose mayiringa evo ba happy. Eye. Essanyu oli jawe eryo berengo li happy eva ngozimayiringa. Why? Ena ku stressinga bulamu bwange bintu ya kisiru. Ate Shivani eta smiling Shivani. Yes. Seka. Nyongera okujukiza nti kola airport pickups obokoma wano mu Uganda. Nyagala okutegeeza nti osobola okutambula naffe. Awo nkoonako no booking nga obudde bukyali ne tujja ku kisaawe Entebbe ne tukima ne tukuvuga paka wakawa mu ku mulyango. Bwona bo kikoze nga bukyali kijja bakinyuma nnyo. Okitegeera everywhere yatuukawo misana kiro kasoba ngo bookinze. Nyongera bategeeza nti amafuta ano mu Uganda gakyuseemuko ku bbeeyi. Tubaduganyura wakati w'14,800 ku 5. Nga 5 awo ne kati gagenda mu 6 gagenda geeyongeza okitegedde so osanga ebisale ebimu nga bikyuseemuko tokyewuunya. Betty Zitacha ne Bid Studio abasangibwe buloba ku nsonga y'okunyirira makeup w'omulembe okustyling enviiri kupangisa gomasi ku mikolo okutimba ku mikolo n'ayagala okuyiga osobola okubanga okebera ennamba z'olaba okusqueeze back ebifaananyi ebiriko makeup y'ennamba ya Betty n'omukoonako nange bw'onkoonako nsobola okw'ennamba ya Betty kitegedde. Suplex Gym basangibwa bweyogerere Kavule ku nsonga y'ebya gym byonna kuzimba mubiri kusala mubiri kusala lubuto kukola bine eri side y'abakyala abatuula ennyongo yagala tisio salama sava okutoninga omubiri Suplex Gym sangibwa bweyogerere Kavule kirinyaawo. Shivani kati awezezza bbanga ki? Myezi 6. Ali myezi 6. Wamaze n'ogitegeera emituufu twali naabe nga togimanyi emituufu. Nagitegedde. Lwe twali tukubuuzaako chapu tutandikire ku kyessimu ndaba olina amapeesa twakuleta essimu ya smartphone. What went wrong really? Kuba ndudde okuliza amajamu Jennifer omuwuliza gwakubira talina ng'ejja kutuukako. Ki ekyatuukawo ku ssimu? Essimu nalina mukwano gwange ng'ali mu nnyumba nga landlord yatugamba nga buli omu alina okukola ewiiki yolongoosa ki toilet. Nabampita ng'oli andiwuyo agamba obudde bugenda oziba nga sinalongoosa toyi ng'omuwala amulese mu nnyumba n'omwana nadda ng'essimu agiggyeewo ng'agenze naye ewaabwe ate ng'elayini yo bali bakola ki baagisiba dda. Kati nezirukako munoonya mu kkubo n'ambula nkera nefuna gwaitambu kazini we ne tugendayo eyo waggulu mwakyoli nesanga maama mwakyoli eri waggulu ne mugamba muwala wajja essimu ku buliri. Mama we nangamba agenda kudda nkole ki zireyo olunaku olulala n'ennindo ne luziba naye nga mpulira siteredde nga ngamba ankosonka agenda kunzita ne ngamba kati ntandikirewa ne ntambulako mu bigurupu bye bangamba byabeeramu ne simusangayo
olunaku ne lukeesa ne nzirayo mama n'angamba tannamulaba. Ne ngamba ne nsirika ne ngamba oba ngende ku poliisi. Naye ne ngendako waliwo nno gundi w'abavubuka kubanga omuwala yali abakamupiira naffe. Ne ngenda ne mugamba omuwala bw'ati ne bw'ati yatutte essimu yange. N'aŋŋamba ogenda ku poliisi n'ogendayo ne gundi ne lisiiti nga manye ekika ky'essimu ne gundi yaayo. Kati essimu wali tomanyi kika kyayo? Nali ngimanyi ya Airtel, Itel. Ne mpulira ate nga binsusseeko ne mbivaako. Essimu n'ogivaako n'egenda bw'eti? Ne mbivaako kubanga nanoonya omuwala n'ambula ne nzeeyo mama we n'agenze ku poliisi n'oripootinga bagamba alina genda poliisi oripootinga ye bamulaba bamukwata asasule essimu. Kati gwe wabivaako. Kitute ebbanga ki bukyanga essimu ebula n'obivaako? Shaako omwezi guweze kubanga naddayo ejjo nazzeeyo keewa mama we yankambwalidde bukambwazi n'aŋŋamba gye tuzungira ffenna takola ki tabeerayo era ye tetusobola muteeka ku bunkeeke bwa kunoonya muwala we lwa ssimu mbuyi muwala we ssimu bbi. Ne neeviirayo kubanga ndaba sijja basobola ate wabaddeyo abayaye bangi anadde nda kulwana. Kati wafunye essimu endala ye gy'olina? Eno si yange. Kati oyagala bagulire essimu endala Madam Jennifer? Omugamba agulire endala eri yabula? Simanyi oba anaddamu. Omanyi oba anaddamu? Kulaba ate ekigatto nga weesaze ekigatto waguze ekigatto eky'amaanyi. Kiikyo. One kye nalaba luli eri oba kyekimu kyekyo? Kino. Oba kino kikyekyo? Luli kyali kiddugala bugazidugazi era okyozesa. Ate ng'ondaba olina akaviri ng'ak'abagole. Nazisaze ne bazikolamu design. Ozikolamu design? Oba wadde olinayo ka birthday konna akabadde? Sirina birthday nina emikolo naye gibulayo ennaku etuuka. Mikolo gitya ogenda kwanjula? Tulinayo graduation. Yani? Yange. Graduation yo? Nga ya bukozi bwa ki graduation? Nadde nasoma enviiri bino ebya Museveni bye yali yateekayo. Ebya Museveni? Babireeta wano mu Kasenyi ebbanda? Baabiranga ewa chairman. Awo mama wange n'agenda n'ampandiisaayo ng'akyaliwo n'ensoma. N'ebibuuzo n'embikola kati ffe twali twamanyi baatuvaako. Kombi bagatugattako ne bano abaasomye guno omwaka. Kati ku Monday tunona gawuni. Kati wabadde oli awo ne bakola batya ne bajja ne bakuyita nti owaaye gw'omuku bagenda otikkira enviiri? Chairman yayise yagambye amannya gasoma ku kizindalo be baana abaayita. Chairman akoleza ekizindalo n'atandika okwogera amannya. Yageze okwogera amannya nga n'eryo mweriri? N'erya Nakafu Lydia nga mweriri ne mpulira essanyu. Ogenda kutikkira Digiri? Ne ngamba owaaye wadde y'essomero yagaana. Naye kale ey'omutwe yo kasita etuuse. Kasita ofunye Digiri y'omumutwe? Iye. Kati emikolo gyadde? Giri okulw'omukaaga era mwenna abanjagala mbayita bami mujja. Olw'omukaaga dyenkya? Nga mukaaga. Nakuza omwezi nga mukaaga? Lujja bba lwa mukaaga nakuza omwezi nga mukaaga? Enjo deeti gijjukiro nzijukize bw'ota. Era mwenna mbayita bannaaye mujje mumperekereko kubanga mu abafuka famire zange gye ndi nga nze. Era nga mbayita mu. Kati bakugambye wasomye bagenda kutikkira Digiri yaki? Hairdressing. Hairdressing? Omukolo bagenda batikkirira w'ettendekero liri luddawa? Ettendekero gye balisomera twadde tusomera Ntinda ku Kigoowa. Ntinda eri gye mpulira Entinda eri? Ku Kigoowa naye nga emikolo giri gundi eno. Weerabira emikolo gye giri? Amanyiyo. Omanyiyo? Kololo? Kololo eri? Ku kisaawe kye kinene. Gye mugenda okugenda ku mikolo? Iye. Era mwenna mbayita bannaaye mumperekere. Saawa mmeka? Simanyi zonna essaawa ze tunaatuukiramu simanyi. Bwe tomanyi ssaawa ze babagambe ze mwina gendere kugenda ku mikolo? Ffe batugambye just ez'okukima gawuni ku Monday. Ku Monday? Naye ne transport yantwalayo okumukima simuyina. Ku Monday nkya Saturday Sunday ku Monday omugendo kima gawuni? Tugenda okima. Era mugenda zikima era kololo? Eno gye twali tusomera Entinda. Okumpi nti nojja tambula oyitawo ogenda okima eggawuni. Anti wagaana okukola obeemu n'akasente so gy'ayitaawo. Saagaana kukola. Wagayaala bugayaaza? Nagayaala naye ate saagaana ate nga mpulira njagala. Tewagaana naye wagayaala? Naye ng'oli atoyagala bakutikkira Digiri yo gifune? Ngifune mmanye ŋŋambe wadde ey'essomero yagaana nali njagala tuuka Makerere. Wasoma paka kirasi kibina eby'essomero? Pifo.
nga wesekera pifo batosomye kyogamba oba osomye omanyi okusoma okuwandika oluzungu lumanyi olwogera then kyekira kyoba oyagala kusomera tobimanyi mbimanyi naye abamu baba oba tugambe kale gye bayisaamu oli eyasoma n'amalayo si gye bampisamu bamanyi abatanga oluzungu temanyi luzungu tosobola kwogera oluzungu lwe nnina si lwe lumu olw'ekyambogo luno lwa primary lwekyo olw'ekyambogo lyonna luba luzungu wali luzungu olwa primary n'olw'ekyambogo byonna lwe lumu lwerwa ate ozinanjabo kaapu eyo esigala kaapu buuku esigala buuku otogamanyi nti kaapu kyeki kikopo ate buuku kitabo kyekyo kiwedde kati ate waliwo ebirala babe ekyembago bakiyita bati kale olwabali lubamu lw'enjawulo mu kuno olwaffe kale kasa bagenda kutikkira Digiri wali eri kati bali aha bamanyi okulayira n'abadiguli babayita wali bakola batya wali nga babawa Digiri simanyi ojja busanze njalabira ku Alaga Nakafu jangu obuzeewo ku bantu mu luzungu oyinza babuuza otya tebajja kumpita tebajja kuyita bagenda kuyita oli serebu bakumanyi jala nga bagamba the other girl come and say something abantu bako tusuuleyo akagambo konna konna tebajja kumpita nja kubeera neri ewasemba naye watya singa bakuyita nga bakulengedde bakitegere nti waliyo ne bakuyita ngendayo nebabuuzaako batya banga ababuuzaako mu luzungu olwa lwaggulo njagamba good afternoon mwenna ne Museveni mubuulizeeko babagambye Museveni agenda bbaayo era alina obaayo simanyi ayinza okubeerayo n'obutabeerayo obudde butugenze kafaanayo kaffe kali katya kakyuse obudde butugenzeeko naye tubadde tulina bingi byetwagala okunyumyamuko nawe tubuulireko twaliko ne Nankabirwa n'atunyumiza ku mboozi mwogere ennaku zino Nankabirwa temwogera naye lwaki temwogera Nankabirwa musawo yakubeerawo ng'olina olubuto paka mu kuzaala lwaki temwogera mu lulimi Oluganda bagamba boogaba ate guno omukono ogwene tegulina kola ki kumanya ati Nankabirwa ye yagaba ate ogweno ne gukola ki ne gumanya ati bwe biti ebibye we biri olina obukakafu nti yenyi yayogera guno ne gugaba oba mwawuliranga mu ngambo munnaye simanyi buli omu twakulira mu maka gaki ga njawulo eyakuza Nankabirwa si eyakola si eyankuza so tukomewo enkya otubuulire story bulungi nnyo eyinza okugenda mu line because abantu abaleka mu bbanga beetaaga okubeera okumanya ng'ekiraba mbasaba bagamba bamusobola okuddamu ne mukwataganye twabalabanga okuva luli obulamu busobola okukola ki okubanga bugenda mu maaso nababawo n'eŋŋambo ezaali makatikati awo nga tulina gwe bayita Nalongo bagamba Nalongo ye yabatabula weebityo era enkyakomawo twogereko emboozi kubanga nze kubadda njegomba ojjogera ate naye nga mwennyini akola ki waali sigamba mbu nasaze mba njagala njogera ekituufu kyonna ekyali ati otumuyita naye n'abaawo kiba kitegeeza tulina maliriza nga muzeewo nga mukolaganya oba mwagala mwerangire ebigambo nga naffe we tuli nga tulaba mwekwate n'ebitojja temwawukane bulungi nnyo twagala waanaaba nga naye azze nga mugenda kudda mukolagane naye mba temuze mubeera mwenna naye nga like communication weeri nga buli omu abuuza ku munne nze Lydia sawa kubakira muntu era okubakira mba n'obusungu nga nali nabutereka naye ze Nankabirwa simwinaako busungu ate simwinaako buzibu era naye takulinaako buzibu yatugamba nze simwinaako buzibu yamanyi kubanga ebigambo ebyo twalinga ffenna ewaka nga ye ate gwe bw'ovaawo gwe gwafuula omubi bantu naggeya n'ogamba yennyini anzijanjaba ate yadda ku bantu nangeya buli omu najja naggamba ebibye anti waliwo abantu abayogeranga ebigambo ebitali bituufu kati gwe ng'obitwalanga ebituufu ebyo byonna byonnawulirako nabulyako okuva emabega simanyi agenda kwesalaasala omwana byonna nabiwulira naye ebimu twagenza obigenderera ebimu nga birabika si bituufu lwakubanga ekizibu kakasa ngera wankubirako esimu n'oŋŋamba Nankabirwa akugambye mbu nno nze ndi akakola naye nkugamba tannakingamba kusina banamulaba n'ogamba akugambye nga gw'olumiriza nti aŋŋambye naye nga wallahi muga amazima nga simulabye nako nga talina kyaŋŋambye naye nga gw'olumiriza nti aŋŋambye kati owuliranga ebyo naye nga lwakugambye nti awulidde nze aŋŋamba okijjukira ekyo wamala n'okitegeera nti talina kye yaŋŋamba talina kye yaŋŋamba naye nga gw'olumiriza nti talina kye yaŋŋamba kati bwe bityo mwemuliriza ebigambo by'abantu ngera gwe wagenda n'ogamba simanyi oli mbu nno lyagambye akwesibako ng'ate omuntu alina omwasobola okweyogerera neokomekereza nga mukyankalana oba ye gwe baagamba ye bantuma
kyali kati abakutuma bo balina ebigere gwe lwaki ate batuma bo nedda ebintu nno biwanvu nankabirwa yali yekwanira mba omulenzi nze ebyabwana naye sibimanyi nga omulenzi naawe omwagala ndeka omulenzi yali muto ku nze omulenzi yali muto ku ggwe nankabirwa ani mukulu nankabirwa mukulu naye nze ndya newa levu kati oyagala bakolamu balina boodi kati ennaku zino njagala bakolamu ng'alina sente kati yali omuvubuka yali yenna abamukyafu ate ng'ennaku zino gwe wakolamu oba weekubidde akasikatiko kamanyi ekigatto kyawe kyekigatto kirimu sente nga mmeka simanyi nange bakinguliraku ne bakindeetera ng'ekirabo kyange ani yakikuleetera ng'ekirabo tewali era nabakoye bulabulabe bangi kuba balingamba ekigambo ekyo kyabbeeba nga kiri mitwalo nga 5 ekigatto ekyo simanyi mwana yakusigamu ekigatto ate kanani yakakusizeemu kano kosibe ku akano iye nakagula ali 1,500 mu katale waliwo omukazi aleeta busitokisi buntu bw'oku mutwe abantu bafunyiza bagamba kinga bwetugenda okukomawo tukole emboozi ey'obutereevu nankabirwa abantu kyembagamba banaye mbayita ekyokubisiina kyakwambala mu gawuni ge mazima zino singo kyonna kyobana kati obayita pata ogitegesewa bafumbidde emmere bw'oyita siina nte 10 ate bw'oyita oyagala bajje bakole bambeererewo wali eri nange baga Lydia eri kumukole nene Lydia na family nene Kati obuzibu abantu ogenze oba disappointing kati omukazi yakwata ssente nakugulira essimu gwoza essimu nabivaako kati yaddala ddemu atya amaanyi osanga kati wano eri badde afuna essanyu nti kati muwala wange Nakafu bagenda mutikkira Digiri kagende tumuweereze ssente awo atimbe awo agule akadress akabiki gwaba tumbwe essimu nagivaako ddala omuntu addemu atya amaanyi okuteekamu akasente kati ekyasinga okumalamu amaanyi bagamuwala tebamanyi gyali ati gwe yalagajjala ennyumba yiyo gulwakyo giyingizaamu abawala bomanyi abayaaye ate ng'okimanyi babadde ng'emabegako awo bakubbako omuceere bakubbako obugoyi babbaki gwe essimu n'ogirekaawo essimu nanti nze nali manyi mulesemu nga simanyi mbw alina omuzo gw'okwerondalonda wana mugamba kanzijje mala ogenda okoza ettooyi nasanga abisitudde yatwala essimu yokka balina n'ebira byatula yatwala essimu yokka mitwalo 3 malamba ne gaba nga gaweddewo ate nga ali sekendi andi singa ali mpya ali ya bbeeyi okusinga kawo kuba twatyo okuleetera sekendi empya esinga omukazi ayagala kuwa essimu nga ya bbeeyi nnyo mitwalo nga 8 kakadde ne mugamba waayi mmwe ya layisi era nayo kafuuti kawedde mudda kawedde mudda nange annaye Nakafu nina kyakubagamba mwana wato weyanziza mu kyalo akafaananyi kaffe kali katakongedde okuddugala kale tuyinza obutasukkawo nnyo wantu twagala tubuze ku Nakafu tugenda kukomawo enkya tunyumye ku mboozi twagala mudde mukwatagane ne Nankabirwa musawo wo ffe tumanyi nti yakubeererawo n'abantu bonna bamumanyi so ebirala byonna gwe tokimanyi nti waliwo abantu abali baagala mwawukane gwe tewakimanya naye abantu balwana mwawukane era gwe n'okikkiriza nga bwe wankubira essimu bwaŋŋambye ng'ay'amayuno nga takikoze nako kati bwe byagenda biri kuba tunyumye naye emboozi n'abantu abalala ne batugamba oba okiraba n'abamu ku bakulembeze ne batubuulira ne batugamba abantu abaita baagala abaana babeere bonna that's why bakogerako ebigambo ewooli n'obitwala nga bikulu naye ne bamwogerako ewo naye n'abitwala nga bikulu ne babasinza amaanyi ne mweyawula okitegedde oche nali manyize oba mwami yabawula kuba baŋŋamba mbu mwagala abaami balimba ate balimba nga bakuyiwamu ebigatto byebyo be babireeta sinza babayita babireeta bakulabanga serebu akayiba kubikuwa like engani abasinga bampita serebu wano mu katonda abasinga bakola batya bampita serebu era muno tojja nga banoonya Nakafu tiktoka era muno nzenna paka eri yonna bampita tiktoka bagamba oli w'amaanyi munaatera bagulamu emmotoka naye era nkitwala nyinza obagulamu emmotoka omwaka ogujja nze nakakasa nti olina amaanyi kuba kali akalenzi ke twajjanga nako akali kagamba kakwanoko ne kafuka kaakabi lwakuba gwe tewategeere engeri gyotalina ssimu namulaba nalaba kale abantu bonna abasinga bakyali bange bagamba batya baŋŋamba
abamu bali bamanyi ddala muganda wange ne mbagamba nno ne bakolamu awo kacalenja bangi kacalenja bangi bakakozesa akakayimba ne katambula katambula bakwamu naye yamala n'atuvuma omulenzi amaana agamba nno nze namubba mbwe ebintu bye twaleeta enewuwo bali bampadde sente nziweye bazaaliza abukozi bwaki wati oyagamba naga Sonko yanziba bamwa milioni 2.5 simanyi mbu ne tutamuwaako ne tuzirya ffekka nze naawe mbu n'abalala bakwano beye ne tutamuwaako beba abantu baffe kale tujja kukomawo tujja kukomawo enkya inshallah tukime tujja banika time tukomewo tunyumye bulungi emboozi eyo so kale tukubuuzaako leero ntwagala mudde mukwatagane ne Nankabirwa tomanyi Nankabirwa ali lubutanti anaatera luzaala ozatayinza okwetaaga ku byambi bwe singa tewali muntu amuyambako nogenda n'omuyambako kweri oba tokyasobola nsobola kojjukira naye yakubeererawo nsobola kale nze Sonko Muhammad nyongera kujjukiza nti kola airport pickups oba okoma wano mu Uganda osobola okunkoonako nenzija ku kisaawe Entebbe nenkuvuga kyoba okola booking nga obudde bukyali bw'onaba obookinze nga bukyali kigenda kunsobozesa okujja in time mbeerewaawo nkulinde nkwanirize makitegeeza nga nze akwaniriza nkuvuga tujje nga tunyumyamu emboozi paka ewaka wamu ku mulyango okitegeera naye oli budda era nsobola okukimera nenkuzayo ku kisaawe ate mwe abakomawo mu Uganda ngoyagala omuntu obeere ng'otambula naye akutambuzeemu around njagala gendako wali njagala gendako wali yes tubanga tucommunicatinga okitegeera tulina emmotoka yaffe gye tukozesa naye waliwo abajja nga babere n'agamba jangu na Prado jangu na mmotoka enene ensingako wano kasa twogere ntukkaanya tusobola okuba nga tukola ki nga tukikola munywanyi nze munyinyize nze akwevugira ne tutambulamu ffenna kitegedde Betty's Touch and Beauty Studio basangibwe Bulowo ku nsonga y'okunyirira makeup omulembe okupangisa gomaseze ku mikolo okutimba ku mikolo okustyling enviri n'okuyigiriza weekwate Betty mu mbeera yemu aba suplex gym basangibwa bweyogerere Kirinnya Kavule oluguudo oluyitamu ng'ogenda e Bukasa bonaaba ogenze mu bitundu ebyo ojja kuba nga obafuna bulungi nnyo ate obeere nga ebya gym byonna bye weetaaga weebiri nkoze ne Angel Marina no ku kamera tujja kukomawo mu kitundu kyaffe ekirala nga twongera okulaba kyekigenda mu maaso tulabe nti abawala bano basobola okuddamu ne bakwatagana obeere bulungi Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 724 oba noti 78 29 52 155.